bwe batyo abaana b'omugenzi Julius Kagezi Enyamityoba mu disitulikiti ey'Embalala bwe balabise nga bawanyisiganya ebisongovu n'ab'ennyumba ya Hakimu Lwanyaga nga babalanga okweza ebyobugagga bya kitaabwe omuli ennyumba kati emyaka 3 egiyise. Mu maka gano basanzemu mukyala wa Lwanyaga Amina Businje ne batandika okumwogerera ebisongovu nga bwe beesibye mu nnyumba ya kitaabwe nga bba abaana babonaabona. Ebigambo bino bitabudde Businje eri ekiddiridde kubadde kulwanagana n'abaana bano. Ono atuse n'okubagirayo omuggo n'akuba omu ku omu okutuusa bonna lwabafulumizza. Wano abatuuze batandise okukuŋŋaana era ssentebe w'ekyalo Nyamityoba Habibu Kavuma asanze akaseera kazibu okuzza embeera mu nteeko. Okusinziira ku nnamwandu w'omugenzi Kagezi Kausala Namaganda, Hakimu Lwanyaga mu 1995 yakola olukujjukujju n'alimbalimba bba nga bwe yali amufuniddwa omulimu kyokka n'amutwala mu buyeekere Congo, wabula nga wayise ebbanga lya mwaka mulamba Lwanyaga yakomawo n'ategeeza Namaganda nga bba bwe yali amutumizza n'omwana waabwe Hasifa Kagezi. Bwe nfumbirwa wano nesangamu ono muganda wange yali azaalibwa ne mujja wange azaala abaana bakulu. Kati bwe natuuka wano nga tumaze ebbanga ono omwami Hakimu Lwanyaga n'atwala bba wange mu nsiko n'akomawo n'atwala n'omwana waffe mu nsiko emyaka 11. Namaganda agamba nti bba n'omwana battibwa ye n'asimattuka kyokka okudda okwabo bwe mu 2021 yagenda okutuuka ewaka ng'agali amaka ge Lwanyaga yagezza. Bwe twatuukayo bba wange n'afiirayo n'omwana wange ye Lwanyaga n'akomawo n'adda mu nnyumba. Nagenda okudda nawona buwonyi okudda nagenda okutuuka ng'ali mu nnyumba abaana babeera bamumanja nti maama gwe waka maama twagala waffe kati essaawa etuuse. Wakati mu maziga bamulekwa bategeezezza nga bwe bazze beekubira endolo mu bakulu wabula nga batambudde kumpi boya kubagwa ku ntumbwe nga tebayambibwa. Nkoye kimala otubira ne bamutta mama ne bamutta abaana tukuze ate nafe balesa amajambi era nafe batutte nga olwokuba ensonga nti olwokuba tubanja ebintu bya taata waffe. Abaana bagamba nti oluvannyuma lw'obutayambibwa gyonna gye baddukidde kwe kusalawo beetuukire bafulumye abantu abali mu nnyumba ya kitaabwe. Ebbanga twewuubye okuva nga nyina emyaka 12 nga tubagamba bafe mu nnyumba yaffe nga bagamba baagula twagenda twewabidde mu state. Abatuuze balumiriza nti ddala kituufu amaka gano ga mugenzi Kagezi nga bano kugesenzaamu banyigiriza bamulekwa. Museveni akwata abayeekera bafune gy'abateeka bajje mu famire z'abantu abo bayeekera bennyini kuba bamanyiddwa ku siti babamanyi Lwanyaga bamuwadde beyiro emirundi emeka azze wano kwata ebintu bya famire bimuwagaanye. Bano batuuse n'okwekokkola beesenza mu nnyumba eno olw'obukambwe bwe balaze ne batuuka n'okkuba abaana kyokka nga bakimanyi bulungi nti we bali si waabwe. Ngenda kuba omwana amukuba lwannanka agenda kumunyaga ennyumba yaabwe abaana babonaabone ebyagenda muyeekera mitwala omuntu bimulibali kati essaawa yemu nga biremera mu nnyumba abaana babonaabone. Basoma ebitabo bya Katonda ebitukuvu tebagala kukkiriza bye basoma mu bitabo Bayibuli bagivaako ne ku Ruhani bakola bye baagala n'ebeerimbika ku kigambo kya Katonda batufulumya mu kamwa. Babadde mu mboze emyaka miyitirivu okuva mu 86 nga Kagezi abuziddwawo n'okutuusa leero naye Katonda talya nguzi leero mujja kufuluma mazima. Oluvannyuma ab'ebyokwerinda mu kibuga ky'Embalala nga bakulembeddwamu amyuka RCC wa Mbalala City South Hakimu Trinamasiko DPC Kenneth Kabwigo batuuse mu kifo kino kyokka basabye enjuyi zombi okubeera enzikakkamu ensonga baswale mu mbuga z'amateeka okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Kyengenda kukola okwagala kutegeera bulungi sitole eno nja kugenda kona abamunga basatu kuva mu famire ya Kagezi njaba mwena tumujja mu ofisi yange temujjamu naye muzeyi Lwanyaga naye ngenda kukola ki naye nja kugenda naye tutuure mu ofisi n'abakulu bano tubeeko bye twogera nyongere kutegeera bulungi eno ki. Ye Lwanyaga aganye okubaako kyayogera ku nsonga zino era bw'atyo n'atwalibwa ku kitebe kya poliisi Embalala n'aggalirwa mu Kaduukulu.